Baalese Ekitanda ku Lwokutaano yaleeta Ekitanda awula mutegesi nawe waleeta yakapya ako kaali kapyako mu industry tubaleete tukayina Baalese kalabangako oba oyinza okukkiriziganya nange eyo gwe gy'oli oba wali okalabyeko simanyi naye nga omukyala yaleese Ekitanda bwe yaleese Ekitanda nga kuliko Dokita Hamza naye nga waali amatala gagenza okuddako nga be bali ku stage n'Ekitanda. That is what we call art, because all artists knows what you can see. Bw'otuula obutuuzi gwe nolowooza art kuyimba kugenda mu studio kuyimba ne concert ne zibeera ng'eza bulijjo kirala. Awo omukyala omuyimbi mu America bamuyita ani bannaaye naye ekintu kye nalaba ekyenjawulo ku stage we yali aperforminga lali tekikolebwa. Concert ya Rema yabadde yanjawulomu besides okuba nti Katikkiro wa Buganda yabadde omugenyi omukulu, okuba nti yabaddeko ab'ebitiibwa ab'enjawulo, okuba nti essente tezaabadde za bulijjo eza ordinary. Ekyo nakyo mukitunuulire ennyo, tezaabadde za bulijjo eza ordinary, si 5,000 si 3,000 si 1,000 ate nga yakijjuze yakikubye. That's what we call nti abantu tebakyayagala nnyo kufaayo kiki ky'olina naate kiki ky'ogenda obbawa. Waliwo ekyenjawulo abadde beebuuza bonna nga bagamba Kenzo teyalabiseeko. Actually alina ne statement ye gye yakoze n'agamba kyabadde kyabwewussa na kyabutategeera. Omutuufu bwe yandikedde n'agenda n'alabikira ku stage ya Rema nga tayitiddwa, abategesi tebaamuyisa, of which kyabadde kisobola okuba nga kikolebwa naye abategesi tebaamuyise. Kiraga ki? I would like to appreciate Eddie Kenzo what he did. Yakoze ekintu nga kya buvunaanyizibwa. Kandi wange oyitira nnyo okubeera ku side ye, but this time around lwaki oba otambula n'ogenda gye batakuyise? Tegeera yakoze kyekyo omuntu yenna ategeera ky'alina okukola. Eddie kye yakoze nti bw'oguwa mukolo newankubadde yali mukyalawo, you don't need to go there because they didn't invite you. You were not invited. Why should you attend? Syria kuba nti oli maama w'abaana ABCD bla 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 bla. Why would you attend? Why? So njagala okwebaza Edrisa Musuuza kye wakoze, naye njagala okudda ku kintu ky'Ekitanda. Saategedde bulungi oba kosi yabadde katemba. Njagala okusooka okubuuza Dokita Hamza, kati naawe oli mutegesi, oli promoter, oteeka mu bantu ssente, oba ogenda tandika kuyimba, oba bw'otandika okuzannya admins gatandika okuyimba, okusinziira ku bintu engeri gye bitambula n'engeri gye twabirabyemu ku stage, wabadde nga performer. Actually you performed in the other way. You performed kubanga acted. Ado oli mu bikolwa byennyini. Anyway, point yange eri wano wengenda okugamba yakanayungako subscribinga teramuka ekiga jasigeno nyige kirayito tekirina kyekitwala kuba olaba olwedde oli ku simu oli ku laptop wa computer
wedde olaba nyigiraako ku like yaabwe kitwala ddakiika emu kumpa ku birowoozo byo. What do you think about Rema's concert? The Melodies. Tikina tekikujjako ayo ka message okitegeera. Nalya n'oli alya emmere egenda. Bino ebintu nabagamba situbikaka bukasi. Oli mukwano gwange olaba otula n'ondaba. Then you my friend. Thank you so much. Subscribing, liking, sharing. So kabaako munno. Naye point yange weeri ekivulu kino kyabaddeko abakungu ab'enjawulo kyabaddeko Katikkiro wa Buganda. Ate omutegesi wadde okimanyi bulungi nnyo nti omugenyi omukulu alina kuba bw'ati. Oba kale tulina wadde si mugenyi omukulu tulina Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda. The other way wadde Oweekitiibwa yayogedde speech yabadde nnungi nnyo naye obuliri ku stage. Okay, kyabadde kikyusa art, kyakyusiza entertainment, kyalaze nti kipya. Of course mwavumbudde ekintu ekipya. Konsani yange weeri Azmi Jamal era bemuwulira Siriya channel kuba channel erina abagiddukanya. Azmi Jamal lwaki bwabadde buliri? Lwaki bwabadde buliri? Why? Lwaki bwabadde buliri? Okitegeera? To me Azmi lwaki bwabadde buliri? Ebiseera ebisinga ebintu bibeera bitono tebiba bingi nnyo. Kola ebintu naye obuntu buba butono nnyo. Tandika okuteekawo questions. Yes, wadde omuntu amwagala nnyo beeyagala nnyo. Naye olw'okuba nti tulinako abakulembeze b'ennono n'obuwangwa that is Oweekitiibwa Katikkiro. Oba yawadde ensonga oba teyawadde, nze nga nze omuvubuka Omuganda ekyo kyansanyusizza. Naye audience yo era kyanyumidde abalabi. Yes, there was so appreciative olw'okuba nti nno mu entertainment mwe tuli mu art wavumbudde ekipya Ssaabategesi. Of course ne ttiimu yonna kubanga nkimanyi bulungi si muyimbi akireeta. Ttiimu yonna eyabaddeko yavumbudde ekintu ekipya. Mu kuvumbula ekintu ekipya oli awo kyeyongedde okuba nga kiyamba art n'abalala, naye ate bwe mukola temukisussa nnyo nga kyabadde ekya Rema. Kingsa yavuddeyo n'atabuka. Ebigambo bye bye yayogedde ndowooza mwabiwulidde oba mwabirabyeko ku show Rema. Naye yawadde ensonga ze kubanga ebiseera ebisinga akasuka nnyo message kiwaatule. Tajja wa message zeeyo kiwaatule. Naye bw'ati ebintu bye bwabitambuza. Waliwo ekintu ekyenjawulo kye nalabye artist bambi waliwo manyi Juliana Kanyomozi zatera ku performinga bayirawo. Aba yazze ku stage abantu baafudde essanyu. Waliwaddewo okulaba nga emabi audience ebadde ekusinza bwenengera ebintu. Waliwo engeri y'akabugumu. Abakyala bano babiri bonna industry b'amaanyi. Olwo okusoomoozebwa eri sayidi y'abaami. Bayimbi njagala mbabuulire bwe mwegatta biba birala. Rema ne Juliana bwe bazze ku stage ze nalabye kye bayita amaanyi. Amaloboozi abiri, abakyala ababiri nga bamanyi okuyimba beegatta bajja ku stage. Nalabye kye bayita amaanyi ebya ddala. Tegeera nga bya ddala amaanyi gennyini. Namba
awo nno njagala okwebaza omutegeseera ebintu byewakoze yabadde byanjawulo just kiri ekyobuliri ekyo kibaddemuko gundi yange n'ebintu byewakoze okusinzira bwe wabitegese n'obyarrenginga n'otambuza ebintu nga bwe wabitambuza byabadde byanjawulomu okusinga ku bya bulijjo. Balimu bali ddala Shelton Gardens zabadde zikutte, ekintu kyanyumye, ekintu kyatambudde, kyabadde kirungi nnyo. I think Rema oyo kati alina kutuwaayo concert buli mwaka ey'amaanyi. Ate njagala mumanye amaanyi gammwe abayimbi. Omuwagizi bw'aba akwagala n'emitwalo 2 agisasulanga, that is ordinary, nga VIP ticket ya mitwalo 5 agisasula, basasula. Then bw'omala awo kati tuyambe, waliyo abawagizi Rema. Sitwagala abantu abatasobodde genda ku Sheraton. Era mukulu ssebo yategese tuyambe otegekeyo ku Kivvulu oba ku Freedom City bakyale. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 755936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Oba okiteeke somewhere not within city, ab'okukibuga aba uptown bazze, Kololo bazze, Banajjeera, Babuziga, Babunga bazze, Nakasero bazze. Kyetwagala tuleke ekivvulu eky'omutwalo ekyo ebiri waliyo abawagizi bate abo abali ku ground abaseme bebasinga okutambuza ennyimba zo. Ndowooza I'm very sure naawe okimanyi. Bebasinga okutambuza ne batambuza nebya ddala. Tegeera. So bw'otukolerayo ka concert akaaba wejjere. Akabanaku kaffe abanaku twala omutwalo 2 okala 2 VIP 3 irowoozeeko omutegesi n'omuyimbi meseji yange okimanyi mujja girala kubanga waliyo tubeerayo eyo wansi mu ground complaining kale omukazi oyo mwagala kyokka bannange eyo nayo sente nnyingi ntosobola mitwalo 2 naawe nange nembeeramuko n'ekitwalo kyokunywa biki like olaba abantu. So nze nga nze bwe ndowooza tuyambe okoleeko ku kakonsati akatonotono ak'abanaku ak'abantu bano aba bulijjo genda ffe ate bannabo beeyagaleko. Njagala okwebaza bannaffe aba Freedom Properties Uganda Limited. Freedom Properties bali mu kibuga wakati, bali Namugongo, bali Nateete. Bakuyambako collectinga sente z'abapangisa oba okusolooza sente z'abapangisa, bakuyambako okutundira ettaka, bakuyambako ku byapa, bakuyambako okutundira poloti, bakuyambako okugiggulira. Byanjawulo ebyo bibiri. Freedom Properties manager mulonda akulinze, gendayo. Be bantu mu Uganda bosobola okwesiga okka, bokka mu Uganda bosobola okwesiga. Balutegeeraganya bannaffe aba Century Property Real Estate batunda amataka. Buli luguudo lw'osongako bayinako ettaka.
Kyaliwo jala Namugongo yeri offices zaabwe enkulu Sonde era osobola okuba nga buli kimu nga kyanguwa nnyo nga kitambula. So nga te banafa ba Top Care Restaurant basangibwa wali Nalukolongo, balina ate branch endala na Bingo mpozi ne Masaka. Top Care Restaurant bakola outside catering. Ne wobo ina abantu 10 Top Care Restaurant babateeka abantu ne bavawo nga bamati. Tosobola kujjusa obukozesa Top Care Restaurant. Kalango ero enamba z'essimu zirala. Banafe abanina guest house oyagala kuwumulamu nabyo oyagala okugamba kakusoka umulemu nga gwe buli kimu basobola okubeera nga tebakitambuza bulungi ne bakikola. Top Care Restaurant bakugamba nti nina guest house bakugamba nti genda balina massage, sauna, spa, balina buli kintu kyowulira ekyokwewunda ekirungi ekisobola okubeera nga ate ebintu bitambula ne biba nga buli kimu kiggwa bulungi nnyo. Massage bw'otuukawo balina DSTV olabirawo omupiira, balina ebisulo nga byoyote nga birungi nnyo nga bya mulembe. Banava ba Ham Connect Uganda Limited, ba Ham basangibwa side za wali ewa Bakuli FB Tower Building oba wakava ku Hash Petrol Station ngogenda Nankulabye gendayo. Ham Connect bano nno abasajja bano bazze bakola ebintu ebyenjawulo era bebokka abeesigika nti bw'oba olina ky'oyagala okukola, bw'oba olina ky'oyagala okutambula, bw'oba olina ky'oyagala okuyisaawo, Ham Connect oyagala genda kukola, ogenda okuva e Uganda okutuuka e Bulaaya ng'omulimu weeguli. Oba ku Ntebe Airport n'otuuka ku kisaawe kyonna ky'otuuseeko ne bakwaniriza enkeera otandikirawo okukola, ogenda n'ebbaluwayo appointment letter ey'omulimu nti tukuwadde tandika okukola mu company bweti ne bweti. That is Ham Connect Uganda Limited basobola okuba nga babyanguya. Victoria School of Beauty and Hospitality Management basangibwa wali Nateete oba ku bitaala. Bakola buli kimu ky'owulira olw'ensonga nti basomesa. Omusajja oyo Kasiba nti Robert asomesezza eggwanga lino olw'ensonga nti owanga ebintu by'emikono byonna P7 senior 4 senior 6 gwegendayo balina diploma ne certificates, balina short courses, basobola okuba nga bakuteekateeka n'ova mu ssomero n'ogenda ne weetandikirawo omulimu. That is Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Gendayo osobola okubeera nga ate ebintu kwasaganya bulungi nnyo era nga bitambulira ddala. Webale nnyo, webalire ddala eggwandaba. Mami Ann's, of course, Mami Ann ono ayambaza baana. Yeeko omukyala ayina edduuka wano mu Uganda oba mu Kampala erina price nga bintu wabijje China obanga wabijje Bungereza nga bwabikuwa. Lwaki? Nti ayina ekitongole eky'abaana ekiyamba bamulekwa nti bamuyambako by'okusasula emisolo, tobuuza emisolo agisasula ate bamuyambako. Mami Ann asangibwawo Kitebi oba wakava ku katale ak'Obumonde nga wakava ku ddwaliro eryo Kitebi awo wasangibwa. Bambi mukyala mulungi nnyo gwe azadde ayagala zipampa ayagala biki gendayo. Namba y'essimu ogenda bwogirabaawo. Nze kali essuula ku Mata 10 na mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale bebokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 7773 73 59 ne
noti 757 noti 626 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table, jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772 Bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.